senti yekyuka wannula ne wannula byanjawulo. Wannula. Oluyimba otya? Ese ndi wasyewe ulirisa bikubola mwachewe mano wang'ara mwachewe obone habilai mwachewe nimba samba sewe kata nyenya sewe. Njagala kigambo ku kigambo temperature hwachewe kitegeeza muleke. Ache oboreko obulebi wachewe Gundi gwe. Kitegeeza gundi gwe. Olabika bulungi gundi gwe. Ne nandibaddeko ko naawe okusinziira ne bwe ndaba endabikaayo nze wampomera gundi gwe. Obulamu bwange mpulira njagala gwa abeera nabo gundi gwe mwachewe. Nimba mbasewe. Bwe mba ndowooza gwe wekka. Ne bwe kuba kulya ne bwe kuba kukola kimbeerawo ku gwe wekka. Ebirowoozo byange bibeera gy'oli gwe wekka gwe mbeera mpulira njagala. So wannula bannange wawooma. Wawooma wamalayo. Biri ebisembayo. You're the most sweetest thing I've ever tasted on this planet. Wekito bwe kitegeeza nedda olimba terwalina boundary. Olimba lwafuutukira Mbalala nno gye lwasookera. Embala wali abasaamya. Embalala tusharinga ekigambo wannula. Abantu b'Embala oba abantu b'Abanyankole basharinga ekigambo ekimu n'abasaamya. Ekyo ekigambo wannula kitegeeza obunuzi. Obunuzi ekintu ekinuzire kitegeeza ekintu ekiwooma. Munyankole munnange kitegeeza kitya? So twasookera eri kati ne lukomawo mu centro ne lukuba wano centro ne lusooka luyitawo ne lugenda ne Busia. Ngenda okulaba nga luyingidde Kenya, ngenda okulaba Abanyarwanda bakola, Abatanzania bakola. Nange sasa nali simanyi nti lusobola n'okutambula bwe lutyo. Naye nga nalukola nga leero lwakuba nti bannange mu industry mulimu abasajja nga baawulira balina okutu. Naye n'akati oluyimba leero ne lukuba 10K mu lunaku lumu. Enkeera ne lukuba 26,000. Jeff Kiwa nankubirawo essimu. Jeff Kiwanuka owa TNS. Jeff Kiwanuka nankubira essimu. Nagamba bro. Oluyimbawo nga lw'amaanyi. So nankubira essimu. Nno kyali kiro ssaawa 10 ez'ekiro. Nagamba bro. Nagamba abawala abasaamya babalabika batya. Nga mpulira njagala funayo ku mukazi omusaamya kuba olulimi lw'oyimbye olulimi nga luseerera nnyo olulimi nga luwooma nnyo. By the way okola remix eyo yasooka kwagala lulimi. Nagamba luno olulimi kimbadde simanyi nti waliyo olulimi lwe bayita olusaamya nga talumanyi. Nagamba naye olaba otya ng'omuyimbi wange azze ne tuwandika verse n'ateekamu nga luli mu nnaku ezi 2 era olunaku lwenyini olwo ku makya yakeera speed ssaawa 4 najja naŋŋamba by the way ekyo ekiro yaŋŋamba mpandi nga tumaze okukkirizaganya nga oli ava agenda teekamu yaŋŋamba mpandike verse eya ava tugita kirabika abantu bagenda kwagala nti gundi eri original era nga bumanyi abantu era babeerawo ne bagamba bannange original yesinga original. Bagenda okulaba nga oluyimba luyimuka olwa remix naye yimuka ejja olwa jukira lwali lusaamya lwokka nga bano abalala tribes endala teziwulira naye nga zenjoyinga. Kati bwe twamixingamuko Oluganda n'Oluzungu somewhere ne tufuna kati abantu abalala ne beeyongera kugamba okay kati ffe katuwuliremu verse ya ava abawulira olusaamya katuwuliremu verse yono abawulira Olunyankole nabeerako buli omu yalondangamu paati ye. Mukama n'atuyamba oluyimba ne banyabo mbaniza bali ku mukutu gw'enkola video n'abatukobera wali ku Mnyinyi Gwanga Star TV lukana ku Monday to Friday kawungeze express 10 mpaka emu mbayibaza nnyo then ne ku 9 katonze muna na Metro FM mbagala nnyo then ate ekigunda ne kimala byonna lunaku lwa mukaaga ssaawa 5 z'ennyiriri. So we tusinzide ku Silverback Lounge as usual nga we tukolera ebintu byaffe ebyenjawulo. Salama Road oluguudo balutereza anytime soon. Ka live band twakatandika comedy night mweziri nights ez'enjawulo mweziri vibe ey'enjawulo weri ku
back launch boza akamotoka kiriza Ghana dishes ezenjawulo conventional dishes tuzirina wano ezakabi abakola birthday parties n'abakola introduction meetings n'ebisigadde mutwekateko wano Salama Road after Makinde Secondary mutwekateko tubenga kyakabi then n'abakapapula ambajukiza muganda wange maxmedia.com kodi wansawo eri mugitapingeko okubanga mufuna sure wins ezenjawulo mukulu kakande wa maxmedia.com or max tips mzikoneka kodi jolengera wanzi ate mbajukiza ba beautiful ushers mujja kuba mwenga mufuna akapapula win eziri daily sure win kona tewali kifere omupiira ogunaakuba munda kona ukonyi ku tip eyo obenga o subscribinga obenga ofuna emipiira egyo ku sente etono ddala kibenga kigata then beautiful ushers ab'emikolo n'embaga egy'enjawulo uptown downtown munoonye kye bayita a prestige event ushers nabe namba kwezira wansi kibenga kivuga mpola mpola then ne bagayi banga ba barista coffee school nali kulunga batwala abantu ebwero kuba ndo batraining kwa aba baristas okutabula kakaawa ebintu ebyenjawulo bw'okunywa obwenjawulo obuli class and corporate so yembere yo mpola mpola kosa n'abantu benjawulo bitambula nabo mpola mpola ne Greenfield waliwo akasawa akasambo omupiira akenjawulo mukanoonyeko Greenfield bitundu ng'ova sekuku katale weeyongere mu maaso atonatuuka eri waggulu eri wa Kasenge akasawo kali ako mupiira abasajja abo bakabi abagala ttiimu obuzenjawulo kugatta ne musambo mupiira mubeegatteko so mu mbeera eno nnaku lwali of course amala ebiganye bampita rupi nanyini kabina nyenda store amala ebiganye of course tuwebaza nnyo kuba nti mukona kale mu subscribinga olunaku lwali exclusively ku Silverback tulina omukulu ayina ezimu ku nnyimba ezitambula mu ggwanga Uganda talent mweri enyimba azikoze era twetaaga okulya ku ddoboozi ne exclusive interview so tutunulire yo obulamu obutambuza atya mu ndongo eno ejjudde enkokola mu ndongo eno ejjudde amalogo mu ndongo eno ejjudde okukwatamu simanyi oba tatiddemu kwatamu taata kankwatieko wano soko tukube Ngala you are mine, my dirty, yeah. Girl you are my dirty, sit at the drive, be my co-driver. Olwale rolina kumwenya, amafiga go chagalina, omubiri go chagulina, n'obulungi bwo chabulina. Tebakugezanga ku bintu ebitategerekeka oli mulungi. Ewe mwachewe, ulirisa bikubola mwachewe, mano wangara mwachewe, obone habilai mwachewe, nimba samba sewe, kata nyenya sewe, ewe, wanula, walioya wanula, walioya wanula. Wanula kitegeeza kuwanula miti ne gugwa wansi emiyembe wanula bye biki wanula kitegeeza ekintu ekinuzire kitegeeza ekinuzi ekintu ekiwooma ekintu nga kiri sweet kinga sweet kitegeeza ekisava ekintu nga kisava kiri sweet kiwoomerera so olunaku lwaliro basebo ne wanyabo okubanjira negatirwako omukulu bamuyita Temperature Touch producer muyimbi ate nga artist ate nga songwriter Temperature obulamu mugamba ki obulamu bulikiriya bro akulaba atakumanya amanya matufu gwani bannange andabye eyo pampita Ojambo Musa ndi musajja mu Musamya era nga ndi producer ndi writer ate nga nyimba nkola byonna abasamya basibuka kozi Busia district yabwe Busia district yeyo Ojambo gyotya mu kibuga era bitandika bitya bya production nga tunatuuka ku ndongo n'embozi etambula nze nazaalibwa Bombo mu Barracks kuba taata wange kakolemu kwaawo ebbombo awo kakolemu kwaawo so nazaalibwa mu Barracks nenkulira eno nakulira awo Kabalagala obudde bwange like time yange sinze mbadde mu kibuga then nentandika nensoma bulungi nnyo nemala primary secondary nengenda ku university era nenkola kakosi kange nenkamaliza nenga nentandika okuba nti njiriba ku byendongo mpola mpola paka bwenatandika okuba nti nkyongereramu ddala nga mpandikira ku bayimbi bwe mbakolera production nga nkulira ku studio z'abantu eyo mpola mpola nga nakola iyo yanga sinabakola yange ne Temperature akulaba atuddeeka ayagala tegere Temperature nyimba ki atandikira wa studio ji atandikira ku production oba nyimba ki zataddeko omukono nga atandika nyimba nyingi
Nyimba nyingi natandikira ddala ku nyimba ziri ezedda zitatabulamu fiye ze nyimba dakoke ezo zinatandikirako ddala era fiye bebamu ku bayimbi natandikira ku muyimbi bamuyita Trekaman oluyimba baluyita Juliana Kisuubika ne mukuli oluyimba lwe bayita Juliana then nenzirako nenkolirako fiye oyo tatabulamu olumanyi nendiwandika nendiproducinga nenzija nga mpola nzija nkola eno mpandikirako abayimbi nenzija nga nkola mpola paka nga naye nga nkolera ku studio z'abantu na chali wange yalina studio we Kabalagala nga bayita Philosopher the rapper oyo omutegedde yoyo oyo yantandika awo nenjira nga babafana abo mbakolera kinga nzija nga nkula mpola paka Philosopher yansubiza akasente tekatuuka nga baba musajja wange yansubiza okunterako mobile money si alina company eyazika ebyuma bya firimu baba Philosopher akasente tekatuukanga yoyo musajja yali yasimbula gye nasimbulira kuba nti paka ninako wentuuse so olugendo lwange libadde bwe lutyo nga nkolera abantu mbawandikirako baproducingirako tuuka okukwatagana nabo bapulaso nga mbawandikirako mbaproducingirako n'abayimbi abalala bangi nga bajja nga Sound 4 Records wootuuka agema kaago Sound 4 Records we wange kati so tutunulire nnyimba ki wotuuse ku Sound 4 Records z'okoze bannayuganda babaddeeyo nga tebamanyi naye nga balaba bawulirabuliza akantu bakayita signature identity oba signature tune Sound 4 nakolerako oluyimba lwa Harmonize lwe bayita Gondo Circuit n'Omusudani nenkolerako era still remix ya Dax Katero era n'oyo Omusudani nenkolerako Waya ya Joyranda nenkolerako Obuwomi ya Green Daddy nenkolerako Palaso ne Bruce Melody Gwenze nenkolerako Palaso Mama gundi Mama Nsonyiwa nenkolerako nyimba nyingi zenkoledde Palaso nenga nzikoledde awo nenzija nga nkolera abayimbi nenkolerako Muwumuza wa Bongo Spice Diana nenzija nga nkolerako banange nyimba nyingi nyingi nnyo so wokoza awo production ziriwa zowandiise ng'ogyeko ku Muwumuza ani yamwandika aka Spice kanyumira zonna ezisinga ennyimba zemba mproducing zemba nziwandiise tachi ya peni mweri mba nziwandiikira ddala zonna zemba mproducing mba nziwandiise by the way ninano waliyo n'emu endala ya Soundfall gye nakolera Rayvanny ne guy bamuyita Wing Boy Rayvanny ono mu Tanzania olimba balita yule ogenda olukebereko lulina challenges emitwalo 5 lwamaanyi nnyo eri Tanzania era still Soundfall ne ku luyimba kolabo ya Palaso ne guy bamuyita Bahati yalwa yono one of the top giants of Kenya oyo guy wamaanyi nnyo nenkolerawo Bruce Melody oluyimba olulala awo singo ye nenkolerawo omukulu gwe bayita Ray G remix yawe ne Green Daddy era nagikolerawo Obuwomi era remix yoyo n'ennyimba endala mbadde nzija nzikolerawo ku Soundfall tunule Soundfall okoze project ezo omuntu yandoozeza nti muganda wange temperature touch mu mativu ojambo mu mativu ennyimba azikoze aziwandiise ki ekikulese mu kuyimba teri sente mu kuwandika era abawandiisi babawa sente ne baproducer ekituufu kiri nti nze mu kujja mu production nali nkatinga off ebisale kati oyinza ogendewa n'essimu n'agamba nkolera kakadde n'ogendewa ati n'agamba nkolera $1,200,000 ndi just kugeza n'ogendewa Andre n'agamba nze mpa 9 oba kakadde plus nga bonna bali mu kakadde so n'obalabalamu okwa endongo ye Uganda eno oba tuwetaaga luyimba lumu oba wetaaga ennyimba nga 10 kati ku $1,000,000 bw'oba ng'olina ennyimba 10 sizeze $1,010,000
videos n'enkibalamu nga videos ekitono nnyo abasajja bajjako milioni 2 kati ennyimba eze10 bw'oba ozishootinga sizo milioni 2 kati nembalabalamu expense ng'ate osobola okubeera n'oluyimba osobola okubeera n'oluyimba nga osobola by the way audio ne video ka kati wali abamu nga tasobola kwewandiikira nga okugula peni ate peni zenaku zino tutandikira milioni nazo peni mitwalo milioni nga 2 milioni nga 3 oluyimbo ddugula kaso bw'ogattagattamu expense yali nnene kati nze neŋŋamba obwongo bwange negamba sooka oyiga ekintu kimu osanga osobola okwekolera ebibyo kati nentandika okuyiga production neera nga aim yali yakola ki kuyimba naye nga cutting off expenses zino ezimu kati bwenamala okukakasa nti nsobola okwekolera waka wange kuba nze teri producer ali amproducingiddeko ennyimba zonna zenkoze nzeekolera nze masteringira so nemba nga nzija mbikola mpola paka lwe nagamba nti kati nsobola okwekolera production wange kati nemba nga nsano nsobola okuyimba n'ekyo sibuukidde kibuukire kyo nali njagala naye nga ssente sisobola kwakisesinga bino bintu nga bya bbeeyimu so bwe nasoma wali n'enjiga nsobola okwekolera ennyimba zenjagala oba 10 oba mmeka kati nsobola okwekolera ennyimba 10 nesimu ziyandibadde ancharging emiliyoni 2 nze nga necharginze 0 necharginze 0 shilling okitegeera eyo cost kati nensigala nakwiriba naki na video kati na promotion so tutunulire wanata abatulaba tuline producer Temperature Touch muhandisi muyimbi byonna bikola ate nga producer omugoyinzo gamba nti ensangi zino akoze nyimba zanokodde yawo zo zitomanyi ezimu kuzazakola naye nga nnyingi nnyo tutunulire woze mu kintu ky'okuyimba kino watandika na luyimba ki natandika n'oluyimba baluyita This is 18 and over Girl dance for me Girl wine for me busybody come to me ngawe tolola ayambala petaiza fenana tosaliza nayawuza kyokka nabigabiza enno bwe mpalira omutima negwaguza open and close kati sikuzikiza Girl make me remember today abantu ne bakwata oluyimba lwange olwo ne baluwa muganda wange era ate baalumpa lwe nasooka nalwo lwennyini mu bulamu bwange ne ngamba ni kati lweru bali baluyita 18 and over ne lusabula lwakuba nenga kati lwakubira mu mbeera eno nti baalunzijako ne baluwa kabulaza kati kabulaza nilubanga lyonga ne boba ogenda performing kasita DJ alutandikako dukuba baba balusubira nti handu agenda kuvaayo ajje kati by the way bimu kubyampazo linga nnyo nga omuntu asuubidde Andre agenda okulaba omuntu avaayo era nga bwogenda ku Google bagamba batypingamu search engine bagamba Temperature Touch by Daddy Andre era nekati kebera ku Google yo nekati kebera ku Google yo tekemu temperature kyokka ogenda laba Daddy Andre by Temperature Touch kati nga ndinga luyimba eri kati nga abantu erinnya tebana baditegeera bulungi by then nga bateekamu ekyo kuba music wange yalinga mulungi nnyo naye ngera bamukwata ne bamuwa kabulaza oli kati nemba nga nzija nga nyongera waka paka abantu lwe baatuuka ne bagamba kumba ono just guy are related like opposite related ku ono guy omulala naye nga these are different two people nenga kyatwalira abantu bangi nyinyi nsagala kita abantu okoze ennyimba ezo gambye ezimu ne baziwa kati ngolo baluwa Daddy Andre baluwa Daddy Andre ne my date lwadamala n'oddamu ne Green Daddy remix lwolooza lwaki Daddy Andre abalowooza omanye muyimbi wakusookayo nojja n'oyimba mu tooni oba mu ddobooza nti erifaanagana nga lirye oba nga mufaananya melody n'ebisigadde abantu bagamba ayoza lwaki abantu bakufaananya Daddy Andre era lwaki abantu balowooza oyoza Daddy Andre kati gwe kyolina otegeera Katonda takolangako copy emu Katonda takolako copy emu bano abasajja ba Rayvanny Harmonize ne Diamond bali bavaayo nga tetubamanyi nnyo naye nga bajja bavaayo gwali osobola obbawula
obadde okimanyi waliyo abatanzania abayimbi abato abavaayo naye nga basoundingira ddala ng'abantu ng'abo ba Rayvanny ne gundi wali ekyo ekintu kibeera ku tonation ne accent ne touch kati ekyo ekintu okusingira ddala kiri nze ndowooza accent yange kuba we are from the same clan, same family, same tribe. Kati accent nsubira engeri gyayogeramu engeri gyenjogeramu engeri kati ekyo okufaanana abantu si Luganda. Gwe Ojambo noli bamuyita Ojambo kati tugambe kale Ojamba ani namukoppa erinnya kuva ku mannya paka oli Ojambo Andrew gwe Ojambo nze Ojambo Moses Ojambo Musa mwena muli Ojambo family yaffe yonna erinnya yalibeera Ojambo. So naye nga muli related muyina oluganda olubagatawo ng'ogyeko amanya. So tunulire woze mu ndongo abantu ne bakuwa Daddy Andre nti ye yazza akola musical yabadde ne musical yalina akatiba gwe ng'omuntu kikwisiza kitya? Era kikwisamu bubi olw'ensonga abantu ku stage baba basuubira Andre gwe novaayo sometimes kale kyemulina otegeera nti amaka eryo yayimba juice mpeeka ku mugongo kati Katonda amuvaamu oluyimba olwo alukuba ku nikaani abantu bawanika emikono engeri gye lutandika luyina tinti lutandika nga juice olwa Elio disc emikono ne bagiwanika agenda okugyayo mukono bwe bati abagizi ne bagwamu amaanyi baali bamanyi Ready and Weasel wazze babekako abaredi bakyali balamu bwe balina juice kuba naye yaddamu olimba mpeeka abantu bagwamu amaanyi emikono ne bakka. So ekintu ekyo like kikosa olw'ensonga oba olina okukola ennyo babaawule tosobola kunenya abantu kuba singa omuntu ng'omu oba babiri bye bakyogera oyinza ogamba oyo bano balabika tebanjagaliza naye bw'obanga olaba nti 40% bagamba these guys sounds the same or they are similar in certain thing ebeera serious point. Naye nga Abannayuganda njagala mbabuulire okufaanana si Luganda newankubadde ffe tuli ba Luganda. Aba-Nigeria bwe wawulira ba Scales ba Fireboy baani n'abaana abayimbi abapya ogenda omwana ajjanga mupya nga mu Nigeria nga tumuwulirangako naye nga soundinganga omuyimbi waayo. Kati accent eyo eva ku ngeri gye mwatitulatingamu ebigambo n'engeri gy'osengekamu ebigambo. Nze personally I think I'm softer okusingako Andre newankubadde tuyimba style y'emu naye nga I am softer. Kati gomanya abantu abali mu category yange naye nga tebana bakuvaayo olowooza bali bammeka olowooza lwaki balondamu nze? It means my voice is trying to compete with the voice they are thinking is best. Okitegedde? Ng'ogyeko bino ebyakukuba kwa comparison no competing abantu kye bakuwa gwenga temperature walesinzekanyeko Daddy Andre in person era mwanyumya mboozi nze naye tetulina mboozi tetulina nnyo mboozi ebeera awo olw'ensonga era naye kyemmanya kibeera kimuluma nga bagamba omwana okuba bangi bigambo boogera bingi yaga temperature touch agenda asula Andre ne mu comments olaba yamusuula wansi. Kati gwe bwobeera nga yeggwe oli najja mu maaso go nga bagamba nti oyo yakusuula era still osobola okureactingamu kale embeera oyinza oteekawo ku mbeera oyinza obutakiraga eno naye ffe tukimanyi mu mitima nti osobola okuteekawo embeera face yo neeraga kuba face Katonda yazikola nga tezikweka. Omuntu bw'abanga ali pest ne bw'aba aseka era alaga nti waliwo embeera etali fine. So according to me twasisinkanako only twice ate nga ogwasooka nagenda ku studio ye recently then ogwokubiri najje ku studio yange ku studio yakajja mirundi ebiri. Ogwasooka yali ayitawo ng'oba ina show somewhere ngenda okulaba nga ali mu studio agamba bro kiki then ogwokulala netukola oluyimba ffenna lwasoundinga lutyo kuba amaloboozi geegamu lwali lutalo muganda wange oluyimba Daddy Andre ng'ayimba nga temperature touch ayimba oluyimba lusoundinga lutya?
era naffe lwatulema okwawula era lukyalina mu studio tetulufulumyanga. Oluyimba lukyali mu studio temulufulumyanga. Anti kati naffe ffennyini twebulwa kuba kati twagezaako nga buli omu alina okusika ayimba ekyenjawulo ekyenjawulo naye ne tulaba nti ate kyagaana. Tukkiridde olunaku lwa leero tuli ku mutimbagano. Manyi omutimbagano gw'ennaku zino ensangi zino kye bayita ground y'endongo ye Uganda oba kyoyinza okugamba East Africa wise tulina endongo ng'eyise ku TikTok. Wetutunulira oluyimba ekitulese olunaku lwa leero waliwo oluyimba omanyikira Wanula. Wanula is one of the best songs oluriko Ava Peace. Olimba tebaluyita Wanula. Wanula kitegeeza Wanula waggulu. Naye kino kigamba Wanula. Kati accent yekyuka Wanula ne Wanula byanjawulo. Wanula. Oluyimba otya? Ese ndi wasyewe ulirisa bikubola mwachewe mano wangara mwachewe obone habilai mwachewe nimba samba sewe kata nyenya sewe. Jagala kigambo ku kigambo temperature hwachewe kitegeeza muleke. Ache oboreko bulebi wachewe gundi gwe. Kitegeeza gundi gwe. Olabika bulungi gundi gwe. Ne nandibaddeko ko naawe okusinziira ne bwendaba endabikaayo nze wampomera gundi gwe. Obulamu bwange mpulira njagala gwaba abera nabo gundi gwe mwachewe. Nimba samba sewe bwe mba ndowooza gwe wekka ne bwe kuba kulya ne bwe kuba kukola kimbeerawo ku gwe wekka ebirowoozo byange bibeera gy'oli gwe wekka gwe mbeera mpulira njagala. So Wanula bannange wawooma. Wawooma wamalayo biri ebisembayo. You're the most sweetest thing I've ever tasted on this planet. Wekito bwe kitegeeza. Nimba samba sewe kata nyenya sewe ewe Wanula. Waliwo kapati tekali mu remix kali mu original mbu nasayo mulongi malaika yewasindi hahusyalo nisali nayo. Kategeeza nti Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi. Malaika ezimu kuze wasindika ku kyalo emu nzaagirina ewaka. Laba bwerabika obulungi. Nga wamuwaana nnyo. Ebigambo bya munda naye nze music wange mugenda omuwulirize. Kyogamba kali akayimbamu awaddeyo obulungi kanjikuwe maama gwanyuma. Oluyimba luno nga tugenda kuwummulamu kati oluyimba luno lulina challenges meka ku TikTok ne ku YouTube lutambudde lutya? Badde soko leteko ku simu yange nsooke nkulageko wano. Nsuubira lulina na screenshot wano. Lulina emitwalo. Tugenda battery ezakakati wetukodde interview naye teweewuunyanga ogendayo after the interview ennaku nga 5 bameka. One day oluyimba lufuna video views meka? One day emiliyoni 11. One day video views then numbers of viewers of the song bali bate million. Bwebo then kuba lwakamala ennaku meka? Lwakamala ennaku 7. So buchatuluta lwakafuna videos emiliyoni meka? 57. 56.7 almost roughly 56.7 million. Then now Barista Coffee School and Cafe esomero ligenda okubangula okufumba kaawa obika ebyenjawulo omuli cappuccino, espresso, mocha n'ebika ebirala nkuyanja. Okuno nga kwatadde n'okubangula okumixinga juices ebika ebyenjawulo omuli smoothies, milkshakes, mojitos n'ebika ebirala bingi nnyo. Tukuwa certificate ng'omaliriza emisomo n'okuyambako okunoonyeza wano emirimu mu Uganda pozi nga kwatadde n'emitala w'amayanja. Ate nawe ayagala okuwummulamu oyaniririzibwa wano ku Barista Coffee School and Cafe ofune kajuisi ak'omulembe ne kaakaawa akafumba obulungi okuzaama. Naawe alina omukolo gwonna
banange tukolane ku mikolo fe aba Barrister Coffee School and Cafe atwetaaze tutuukirire ku ofisi zaffe tusangibwa Nalukolongo opposite ne Has petrol station okumpi n'ekizimbe ky'Amakanga oba tukubira ku 0705 777 44 owa WhatsApp yita ku 0777 85 56 45 Barrister Coffee School and Cafe kulobagazi bwakawa. Silverback Lounge au kusalama road chekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party tulina meeting za kwanjula jangu tweyune tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu tulina kakaawa akalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weyune Silverback Lounge ku Salama road okulira na Makindye secondary school tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ngera tukola essaawa 24 tukola deliveries ku Jumia ne Glovo tufune ku note 755 322 755 note ngeyeri ku WhatsApp oba note 2 note 994 emu Silverback Lounge, the peak of enjoyment. I feel guilty about it.